nate omusomi wo omuzirankima Ssegawa George nkomyewo okukutuusaako ekitabo ekirala ku mukutu gwaffe guno era ng'ekitabo ekisoosoddwa olwaleero kye kiyitibwa Ssanyu Teribeerera. Ekitabo kino nno kyatuwandiikibwa omwami Solomon Ike Mpalanyi. Kyasooka okufulumizibwa mu 1961 ne kiddibwamu mu 1976 era ne kiddibwamu mu 1977. Ekitabo kino kyakutulwamu emirundi ebiri. Tujja kusooka tuwulire kino ekya Ssanyu Teribeerera. Wabula oluvannyuma lw'abasomi ba Ssanyu Teribeerera okusigalamu ennyonta ennene ennyo n'obutamanya mboozi gye yaggweera, omuwandiisi yawandiika kinnaakyo ekikiddirira okusobola okufundikira emboozi ye yonna. Ekitabo nno ekikiddirira kye kiyitibwa Nnaku Teba y'Omu, era nakyo tujja kukisoma tusobole okugoberera era n'okumalayo emboozi yonna mu bujjuvu. Bwe ntyo nno siironzeronze wabula nzikiriza ntandike n'essuula yaffe esooka egamba nti ekyalo bubebbere. Ekyalo bubebbere. Lugaba mugerengetanya era wa ttendo ate wa magero mu byonna byakola. Ekyalo bubebbere kye kyali ekimu ku ebyo Namugereka bye yakola. Ekyalo ekyo yakitondeka mu lubalama lw'ennyanja ennene eyayitibwanga Nkuute, eyaleeremya abantu bonna okutuuka gy'ekoma yadde okugyetoolola mu biseera ebyo. Bw'avanga ku ludda lw'ennyanja amaaso wagazzanga ku kibira gaggadde ekyetooloolera ddala bubebbere yenna okumumalayo. Newankubadde ng'ab'oku bubebbere baasensera nnyo ekibira ekyo Kiwuuna, erinnya lyakyo Ekiwuuna, tebaasobola kukitambula kukiguka ludda. Bwe kityo bubebbere ne kiba kyalo ekyekusifu ennyo era ekyesudde ennyo okuva mu bitundu ebirala eby'ensi. Abantu olw'obutaasobolanga kusomoka nnyanja wadde okusomoka ekibira, kyebava ekyalo kyabwe bakikazaako erinnya erya bubebbere nga balijja ku njogera egamba nti komekome ng'eridde ebubebbere. So nno ng'okusooka baakiyitanga Nseera oba Nseera. Ekyalo kyali kifumbekeddemu abantu era nga bakirimye okukiziguliza. Ekintu ekikulu ekyali ku bubebbere ekitasanganga ku byalo birala by'ebyobugagga ebingi ennyo. Waalingawo n'akasozi akaalingako amayinja amanene gasinziggu omwabanga ensulo z'omwenge omukaatuufu. Ogwo nno tegwaggwangamu omwo. Bwe wayagalanga okunywako ng'olinnyalinnya akasozi ng'omirako naye kyokka nga toleetako ka. Omwenge gwavanga mayinja nga byewuunyisa. Ensiko teyabangako lukomera nti oba wano waagundi, wabula omuntu we yalaba ng'aweereere ng'alima. Kale nno abantu baako naddala abaabeeranga eno ku lubalama lw'ennyanja ne baba n'ennimiro ez'ebunaayira nnyingi, ate bo abaalinga okumpi n'ekibira ne baba n'ensuku enjimu ez'ekitalo. Ku kyalo ekyali kigudde akaleka kityo kwe nazaalibwa era kwe nakulira. Amaka g'abakadde bange gaali kumpi n'ekibira era ng'okuva ewaffe okutuuka embuga waali kinnya mpindi. Jjajjange omukazi eyayitibwanga Twalaba gwe saalabako mbu bwe yali anaatera okufa n'agamba kitange nti omwana ali omunda oyo mulenzi era bw'azaalibwanga omutuumanga Munaku, erinnya lya jjajjaawe yafiira ku lutabaalo. Bwe ntyo nno bwe natuumibwa erinnya nga nkyali munda ya nnyabo. Yategeera atya? Abantu b'edda nno baalina tekinologiya ow'ekika ekyenjawulo. Ebintu ebimu twabifiirwa kati ng'ebyo twali bisigazza eno mu nsi z'abamagulu meeru gye tuli. Leero okutegeera ekika ky'omwana ekikuli munda bamala kutwala mu ka TV ne bakuba ebifaananyi ebikebera munda olw'okusobola okutegeera. Naye kale oyo yatunulanga butunuzi n'amanya. Nga twasubwa tekinologiya oyo. Katuddeyo mu kitabo. Mu buto bwange nalina ab'emikwano bangi be nazannyanga nabo, naye bwe nagenda nga nsuumuuka bangi ne njawukana nabo. Naye mu kiseera eky'obuvubuka mwe nafunira ab'emikwano enfiira bulago babiri be neeyabizanga era bwe twesigaŋŋananga ennyo. Mukwano gwange omulenzi yayitibwanga Katali, eyali mutabani wa muliraanwa waffe. Ono nno bwe twakolanga buli kantu era bwe twapekukanga
ku kyalo okukyebungulula. Saagala baana baffe ku kakyalo okukimalako. Emirundi mingi musajja wattu bamukanuliranga amaaso ewaabwe ne bamuvuma olw'okusaalika kwe twasaalikanga ku kyalo, nga bamugamba mbu ye yali andalusizza okuntambuza ekyalo kyonna, so nno bambi baamulanganga bwemage, kubanga nange mu kutambula n'okugenda nga nnambula abamanyi nga ngwa matu. Gamba. Ow'omukwano omulala yali muwala Nyeenya, muwala w'omusajja mukene. Ono nno newankubadde nga nayagalanga nnyo okuba naye era n'okunkyaliranga, kyali kizibu ddala okukikola olwatu olw'omuziziko omunene ogwatuli wakati ogwa kitaawe ataasalikangako musale. Okulabagana kwaffe kwabanga kwa bubba era okugenda ewaabwe nga kutunda mwoyo gwennyini ng'enkoko emira ensanafu. Mukene olw'okuba omukambwe ate nga mujoozi era nga muyombi, ab'oku kyalo baali bamutuumye Mbuga ya Salambwa, eddala nga bamutuumye Buyembe bwa Kkovu, n'eddala mbu Nabbamba. Mukene yajooga basajja banne n'akamala. Yagenda nga n'alumba musajja munne n'asowola enjole y'essubi ku nju ye n'agisuula awo mu mulyango, ne yeetambulira nga bw'agenda afuuwa eŋŋombe ye nga tewali n'ayinza na kumweŋŋanga. Obukambwe bwa Mukene tebwakoma kubeebweru bwokka, naye nno munnange n'abeeka. Omusajja yalina ettama nga bw'aboggola nti gy'obeera empologoma eyimye ku lusebenju neeyana, anti n'obuleku nga bujjula okuwanuka ku kibanyi okugwa wansi. Mama nga yaboggolanga. Abakazi bagumiikiriza. Baka Mukene baali bafumbo ddala. Emirundi mingi yagendanga n'abatigomya, n'olaba bambi bwe babutaabutana nga balinga abaana abato mu maaso ge. Omusajja ono yalina amateeka amakakkali agaaloberanga abantu bangi okugenda ewuwe. Etteeka eryali ekkulu ennyo ennyo lye ery'abakazi be obutayogera na muntu yenna wadde okumubuuza nga nnyinimu tabalagidde. Omugenyi bwe yajjanga awaka nga bakazi be batuula wali bambi nga naye asirikira wali nga batuzza maaso ng'embwa ekubagiza. Bwe yabanga abalagidde okubuuza abantu, olwamalanga ng'abalagira nti kale mugende mujjammwe. Omugenyi bwe yabanga ayagala okufulumako wabweru ng'amala kutegeeza nnyinimu maama. Era ye Mukene bwe yamulabanga ng'atandise okusugaasugana ng'amubuuza nti oyagala kugendako bweru, bwe yakkirizanga ng'amukulembera era ng'amukuuma okutuusa okudda. Bwe mwabanga munyumya n'omala oseka ennyo akabaalingo, munnange nno ng'omuggo n'obuuka nagwo n'okugenda nga tosiibudde. Mukene nga tayagala muntu kuseka nnyo okuwuliza bakazi be era ng'awawe tewatemerwa bulali. Bwe mwabanga muwaya obanga bamunywa ne ku kabula ng'oteekwa kutunuulira ye yekka kasita bakazi be baabangawo, naye ne kamala kakutanda n'otunulira omu ku bakazi be ng'omwenge gwe mbadde munywa onoonaaba munaabe n'eryakuleese n'oliraba lutali luno. Mukene yalina abaana bangi naye kyokka nga bonna bawala. Bano nno yagenda n'abateekera agaawe ŋŋamba amateeka ne babanga abakazi battu abali mu mbuzi ekogga. Abawala tebaavanga mu nju eyo. Bwe baabanga baagala okulaba ku bantu, bannyabo nga balingiriza bulingiriza era nga bakikolamu bubba nnyo. Leero ekintu kye baasanyukiranga ennyo kwe kugenda emugga, anti nga bwakutuuka guba mugano gwennyini. Buli omu yayagalanga agende omukisa bwe gumukwata asobole okulaba ku bantu. Bambi bakazi battu. Naye omukwano kitalo, newankubadde nga waaliwo obuzibu obutagambika butyo, saaterebuka n'akatono mu mukwano gwaffe n'Ennyeenya. Emirundi mingi nateekanga munnange katali mu buzibu bwe namugambanga okumperekerako okugenda okulaba ku Nnyeenya, naye musajja wattu ne yeewangayo okumperekera okuggyako omulundi gumu gwokka lwe yanjabulira n'agaana okugenda nange, naye era saamunenya. Omuntu ye muntu. Tewali muntu yenna ku kyalo okwo yalowoozanga nti ewa Mukene waali wayinza okubaayo omuntu agendayo n'anyumya ne bawala be, naye Nnyeenya nange twanyumizanga mu kiyungu kya Mukene ebbanga lyonna wangi. Era oluusi ne mu nju ye natuukanga naye n'atamanya okuggyako bakazi be n'abaana be bokka.
mbu yali akuuma nnyo. Naye nno kino tekyandisobose senga Nyeenya teyali mugezi nnyo okunsinga. Ye olw'okumanya ennyo embeera za kitaawe yamusaliranga amagezi ag'ekitalo agansobozesanga okugenda ewaabwe n'okunyumyanga kumpi buli nze we nafuniranga akaseera. Okumpi n'eggwaatiro waalingawo omutuba omunene ennyo, ogwo nno bwe twagendanga mwe twekwekanga era ye Katali we yakomanga, nze we navanga ne ŋŋenda mu kiyungu. Nyeenya yasala bw'ati amagezi. Yagenda ng'afuna olubugo olulungi ng'alukomolamu empande 2, olumu lwe yayambalanga olulala n'alussa mu mulandira gw'omuti guli. Nze bwe nagendanga nga neesiba okufaanana nga ye, olwo nga nziruka nga tugenda kyere mu ffumbiro. Kyokka kye sseerabiranga kwe kufuuwa akalere kange bwe nabanga ndi kumpi okutuuka okumulabula nti nzija. Emirundi egimu Mukene yannengeranga naye nga tanjawula na bawalabe. Kakirabe. Mu butuufu ddala ebiseera bye nanyumya ne Nyeenya yekka byali bitono ddala, kubanga nnyina n'abakazi abalala baka kitaawe ne baganda be nabo bambi baayagalanga nnyo okunyumyamu nange, anti nga nze mulenzi nzekka gwe baali basobola okutuukirira. Nze nno mu ngeri eno ne njiganya embeera n'ebirowoozo by'abakazi ne mbikenkuka. Nyeenya yali mwana mwagalibwa eri abawaka bonna. Kino nasinganga kukikakasiza ku birungi ebyankolerwanga abantu b'omu maka ago ku lulwe. Okwagala Nyeenya kwe yanjagalamu nalwawo nnyo okukutegeera, kubanga twayinzanga okutuula awo fembi ate ffekka, naye omwana oyo n'atalaga n'akatono nti yali anjagala nnyo. Oluvannyuma nakivumbula nga Nyeenya yanjagala nnyo era nandaga omwoyo omwagazi ogw'amagezi abawala gwe balina bwe baba nga bamaliridde. Ebirungi Nyeenya bye yalyangako era ne bye yafunanga tewali n'ekimu kye saafunangako. Essuula ne njimala ate mu nninde mweddako awangaale Ssaabasajja.